kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda abagalwa ate era tukomye mu programu yaffe ensulo ey'enkya. Ate era ono si mulala wabula omulongo wa Sowisoni Wasajja mbulijjo ya Kristo. Twagala mwenna abazze bagoberera programu yaffe Mukama abawa omukisa. Mwenna abakedde kumakya enkya ya leero okubanga mugamba akatuzuke ne Mukama mukola kyamaanyi nnyo. Bassebo ne bannyabo Lulinda bagamba si kyavunaanyizibwa kuzuukuka n'ogenda bugenzi n'obeeranga adduka ewaka. Sooka otegeeze eggulu. Osooka weebaze Katonda okuyisa mu kiro. Osooka weebaze Katonda byonna by'akoledde. Abantu basula bafa, abantu basula bazirika, abantu basula tebategerekeka, waliwo ebibalumba ekiraba mu kubbo. Naye oba Mukama asobola okuwonya okuyita mu kiro ekyo, nno wandibadde okyebaliza Mukama. Kale kyandibadde kirungi n'otandika n'olunaku ng'otandika n'okutendereza n'okwebaza Katonda. Ate n'omwanjulira ne programu yo mwattu. Era abantu bangi bafuluma ne bagenda mwattu ne bafuna ebibadde tebasuubira kubanga bategeezezza Mukama programu zaabwe. Bassebo ne bannyabo tuli ku kyokulya kyaffe ekyakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Jjo twabadde wano ne tubeera nga tutunuulira ekyokulya kyaffe ekyolunaku lwajjo kyaliko omutoga nti amayembe 10. Naye nga nagenda mu maaso njagala mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe emitimbagano njagala okubategeeza nti omukutu gwaffe guyitibwa Avento Productions ogusanga ku mukutu gwa YouTube guliko ebintu byonna bye tubeera nabyo wano. Era osobola ogenda n'otugoberera n'otufollowinga n'otulikinga ate era n'osubscribinga tekiriimu sitaani n'akatono. Njagala okubategeeza ne 3ABN TV yaffe tulinayo era nga tugenda maaso n'okubaweereza. N'olw'ensonga eyo temuggwamu maanyi nga tugenda otandika katusabe Katonda kitaffe ataggwawo kabaka waffe ow'emirembe tuyina omukisa munene n'essanyu kubanga otusinkanye enkya ya leero. Weebazibwe Katonda akuumye abantu baffe, abantu bo gwe kennyini omukono gwo ogw'amaanyi okuyita mu kiro. Tegabadde maanyi gaabwe, tebubadde busobozi, tekubadde kulya kulungi na kwebaka bulungi mu bitanda ebinene ebigazi. Naye gwe Katonda akuuma abaana b'abantu n'obakuuma okuyita mu kiro, gwe Katonda wekka bakuumira n'obayisa mu kiro. Bw'otyo wayogera mu kitabo kya Zabbuli okuyita mu ddubo Dawudi n'oga nti malayika wa Mukama asiisira okukuuma abatya Mukama n'abalokola. Kyokka ate era n'abatabatya nabo era abalokola okuyita mu kiro okutuusa bali yenenya kutuuka ku kigera eky'okutegeera ku Kristo. Mukama tugenda okuyiga ekigambo kyo tuwe omukisa era gwe obeera wamu naffe. Abaana bo bazibula amaaso okutegeera ekyama kyo n'obulokozi obuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tusabye nga tungamiza omuntu tukuba okuyita mu Kristo Yesu. Amiina. Amiina. Mikwano gyaffe abaagalwa nate era njagala okwongera okubajjukiza nti ekyokulya kyaffe kyajjo kyaddeko omutwe ogamba jjo olunaku lwadde lwa Tuesday. Olwalina okulunaku lwa Wednesday luyita olunaku olwokuna mu wiiki. Tujja kubategeeza nti ekyokulya byaddeko amayembe 10. Twalabye nga bano ge mawanga 10. Olwali oyinza ogayita ensi za Bulaaya, the European Union. Nenga n'ogenda ekigero ky'amawanga gano 10 nga gagenda kubeera nga yimirizaawo ensolo mu kuteekesa amateeka g'ensolo eno obuyita obwakabaka oba obwakabaka bwa Roma obusomi buyita the Catholic Roman Church, the Catholic Roman oba Roman Catholic Church. Era nga buno bulina omukulembeze waayo waabo ate nga mu byeddiini mukulembeze ate era nga ne mu nsi mukulembeze pulezidenti w'eggwanga eryo. Alina ebitebe ebiwera buli nsi alinamu ekitebe ziyite embassies. Wali ey'eddiini yonna gy'omanya erina embassy mu nsi yonna. Wali owuddeko nti eddiini y'Obusiraamu erina embassy oba eddiini y'Obugundi erina embassy. Naye n'eddiini yokka erina omukulembeze ng'ate mukulu w'ebyeddiini erina embassy mu nsi yonna. Bassebo ne bannyabo twatumaliza twalabye nti naye newankubadde bagenda kubeera nga bagenda kukola ekikyasinze okuba ekizibu. Amawanga gano ganamala okwegatta n'obukulembeze buno ne bafuna obufuzi kwe bagenda okufugira. Mwattu ekyewuunyisa balina obuyinza bwabaweebwa dda Katonda. Katonda yakkiriza ebyo bibeewo. Era obufuzi buno bugenda kuba bukola omulimu gwabwo nga naye sitaani yabuwa amaanyi bugenda kutta abakristaayo ab'amazima be twalabye ku Bikuleso 12 olunyiriri olw'17. Kyokusala nigenda okulwana n'abo abazadde ly'omukazi abo abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okutegeeza kwa Yesu. Bassebo ne bannyabo ekibuzo kyazze ne kigamba oli lwedde okugoberera obukafiiri oba olwedde okugoberera ekigambo kya Katonda n'amazima ng'okkiriza mu kkanisa ya Katonda ey'amazima ekwata ebiragiro bya Katonda erina okutegeeza kwa Yesu. Nabaga nti tugenda tusome kuva essula ey'abiri. Essula ey'abiri eraga ekkanisa ennongoofu bw'erina okutambula nga tutandika n'amateeka n'agasooka tobalanga na Katonda bala wendi. Etteeka eryokubiri teweekoleranga kifaananyi kyole. Onoolaba nga kkanisa gy'olimu esinza ebifaananyi manya
abo be bamu ku bamalaaya ab'omukazi omwenzi. Omukazi omwenzi bamulaba nti ekkanisa erimu ekafiire erina n'emizizo gyonna. Bw'olabanga ekkanisa gy'olimu erinamu ebimu ku ebitagattana amateeka 10, manya nti oli ku mukazi mwenzi ne bamalaaya n'obwenzi buli n'obwana buli bwe yazaala obw'omu bwenzi. Ng'ekkanisa zonna ezikwata Sande ziri ku bwenzi. Gambe teke eryokubiri eryokusooka tubanga olaba eddiini eyo ng'ekyagenda n'egobera Setaani okuyita mu kusinza n'okusamira. Genda maaso olabe webanga erina ebifaananyi ebyoli byevunnamira oli najja n'ateekayo sente n'avunnamira ekifaananyi. Bw'onoosanga ekkanisa eyo ng'esinza ku Sande so tekwata Ssabbiiti ya nnaku lwa 7. Eyo dduka muddusi misinde onoonya abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okutegeeza kwa Yesu. N'olwensonga basebo ne bannyabo eyo twavuddeyo olunyira okujja lwali lugamba nti naye oyo n'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10 abatannaba kuweebwa bwakabaka naye baweebwa obuyinza nga bakabaka wamu n'ensolo okumala essaawa emu. Obuyinza bwabaweebwa dda naye obwakabaka tebannafuna tebannaba kufuga nga bakabaka. Amawanga gagenda kwegatta gabenda omukulembeze atya omu. Amawanga gano gagenda okwegatta gagenda kwegattibwako n'omukulembeze w'eddiini obwedda gwe bagamba paapa bagenda kulugunya abaana ba Katonda. Kale nga tuvuddeyo basebo ne bannyabo ekyokulya kiwala kiriko omuntu ogamba nti obumu bwabwe gemaanyi. Obumu bwabwe gemaanyi. Olunyira okujja luvudde mu kyalo kya 17:13 lunyiriri ku lunyiriri agamba abo be balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. Basebo ne banyaba amayembe gano 10 oba obwakabaka buno 10 gamba nti obuyinza buno bw'ensi 10 nga bwegase bagenda kutwala okwekkiriranya bagenda tutweka obuyinza bwabwe n'obwakabaka babuwe ensolo buyite obwakabaka bwa Roma buyite obwakabaka bwa Sataani gamba nti obwakabaka bwa paapa bagenda bano okwekobana baganda nti ffenna tukkiriza mu buyinza bwa paapa. Wano bagenda kubaawo ekiseera ekizibu bwe banaabala okuwaayo obuyinza bwabwe ne baganda nti akati ffe paapa yagenda otukulemberamu bukyayogera kye bakola. Bw'anaagamba nti mugende mukwata amakanisa gonna mugende muzise bonna abagamba nti Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu bakyagissamu bonna bagenda kubazikiriza. Jjukira bateekateeka okuteekawo kye bayita Sunday law etteeka lya Sunday nga bayita mu kye bayita climate change. Mikwano gyaffe wano ageze maaso n'agamba nti ekitongole ky'amawanga amagatte kyagunjibwawo nga 24 mu mwezi ogw'Ekkumi 1945 nga 24 Oktoba 1945 nga kiva ku Ssematala awokubiri entabiro eno ey'obuyinza omulimu gwakyo gwasuubirwa kuleeta mirembe mu nsi. Omulimu gw'ekitongole ky'amawanga amagatte baali bakiteekawo nga bagamba nti twagala ekitongole kino kireetewo emirembe mu nsi. Naye ekyebuuza kino era munna ekiza kiweebwa ebirabo egamba emidaali egy'enjawulo egy'ensi yonna mu bugenderevu oba si mu bugenderevu emirundi 10 n'egyo 12 mu myaka 8 gye kyajje kibeewo. Ekitongole kino mujje kimanya nti kyekikola kukitabagana n'eddembe ly'abantu mu nsi yonna kitongole ky'amawanga amagatte. Era jja okulaba nti ensi bwe bazibadde zeekubaga nti UN yayingiddewo the United Nations okulaba ng'engera mu ntalo zino ezigenda mu maaso. Naye newankubadde kiri bwe kityo naye ebyafaayo tebitulaze nti emirembe si myangu gyakuleeta. Entalo zenkanawa ezirwaniddwa era n'omusaayi gwenkanawa oguyise. Yesu yalagula nti mu kiseera eky'enkomero walibaawo entalo n'ettumu ly'entalo. Mutabe Yesu eya 24 olw'omukaaga. Kale nga kyewuunyisa nti walibaawo ekiseera ng'amawanga gonna agamaze ebyasa n'ebyasa nga galwanagana ne galemwa okwegatta wamu nti galiba n'okuteesa kumu bw'atyo bw'atugambye. Amawanga gano agakulira amawanga agasigadde jjukira European Union ekola ekitundu ky'amaanyi okulabanga ekulira amawanga gonna agasigadde ku nsi era egategeerera. Naye weewuunya tegagenda kwegatta era gagenda kukwata obuyinza bwago gabuwe ensolo gamba gabuwe obwa paapa. Gwali awuliriza njagala otwala ebigambo bino nga biri serious. Olwaleero tujja kulaba entalo gazirwananga mu Middle East, endwala zirwana wano mu Buwala mu kyondo kya Buwalabu wano Misiri gundi Isirayiri erwana ensi ziri awo na zirwana Pakistan zirwana naye ojja kwesanga balemereddwa okubakutuuza wansi bakolagane. Naye kigenda kwesanga amawanga agenda kwegatta gaweeyo obuyinza bwaga nga leero twagakomya entalo zino era
ekigendwa ky'entalo zino bo bennyini baziteekawo olw'okumalamu abantu amaanyi basobola ate okubagatta oluvannyuma lw'okubeera nga babagamba tulwanye nnyo ekimala kikola ki kimala. Era agenda maaso n'agamba nti amaanyi gaabwe n'obuyinza agamba nti okwegatta wamu nga nti guliba n'okuteesa kumu. Weegendereze nti obumu buno buli mu kuteesa kumu mu bwongo so si mu kukola. Abakulembeze b'ensi balina n'okusalawo mu bugenderevu okuwa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. Bagenda kupeyinga diligence eri ensolo gye twalaba nti obwakabaka bwa Roma basemule bannyabo. Obwakabaka bwa Roma nga bufuganga political ate ne bufuganga religious. Religious part be bakulembeze b'eddiini mu nsi yonna. Political bagenda kuba baweebwa obuyinza ate basalewo ne ku by'eddiini nga abajja kuleeta sandero mujja giraba. Naye era batandise ogiteekateeka bassebo ne bannyabo. Teri mu mateeka 10 sabbiiti erimu y'amateeka 10 bagamba nti edde ebbali sabbiiti yetulaga Katonda engeri gyatondamu eggulu n'ensi naffe ne tukkiriza nti Katonda yatutonda n'atuwa n'okuwummula bassebo ne bannyabo. Naye olwaleero kyewuunyisa nti abasajja bano bateekateeka okuteekawo Sande teri mu bigambo bya Katonda bagiteekawo ng'ate olunaku olw'okuwummula olumanyikiddwa mu nsi yonna. Gwe nali akyakuuma Sande olina okuba yeetegereze nnyo kubanga kyokola oyinza okuba tokimanyi. Katonda agamba nti munaku omukaaga mukole emirimu gyabwe gyonna ate oli agamba nti ateekawo Sande then Katonda naye bantuulirizaani Makko 7 naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Baleka etteeka lya Katonda ne bayigiriza obulombolombo bw'abantu. Yali mu lunyolo omukaaga nti naye Isaaya nabbi yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi nti mwansaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye nga emitima gyabwe gindi wala. Bassebo ne banyoleka leero nolema okubeera olunaku lwo enkya ya leero kubeera ng'omutima gwo guli wala ne Katonda mu byayogera mu kigambo kye kyokka ate ng'ogamba nti omussaamu ekitiibwa. Ekyo ekitiibwa ky'omussaamu kya ku mimwa weegendereze ssebo ne nnyabo. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti wano tulinawo obuzibu nga omukulembeze w'eddiini mu nsi yonna agamba Katonda asaamu Katonda ekitiibwa eky'okumimwa kyokka ate nga yeegaana etteeka lya Katonda ate nga ajjawo n'amateeka ga Katonda kitegeeza alina gw'akolera ne gw'akolera si Katonda akolera Setaani kubanga Setaani gusota gwegwawa ensolo eno ekitebe kyagwo. Setaani yawa obwakabaka bwa Roma ekitebe kwe batudde era bw'aba ateeseza bo era bw'aba ateeseza Setaani. Kale teweewuunya nti obwakabaka bwa Roma busobola okuba oba kanisa ya Roman Catholic yayo nesobola okuba ng'egatta n'ab'ebisiyaga era nga baweebwa n'eddembe lyabwe n'abanene ba ensi emu bwe bateesereza omukolo gw'abasiyas nga babishops b'Obukatuliki be bagenza ate okwaniriza abasiyas era nga baga nti buli omu ddembe lye okuba nga exercisinga rights ze. Rights kyezo kana yaga nti tewabangawo mu mmwe ayagala musajja tayagalenga musajja munne ate omusajja tayagalenga nsolo. Bassebo ne banyanda byeko nga nawaliwo n'abagatte embwa n'omukazi n'olaba nga agattibwa n'omukazi embwa n'omusajja. Bassebo ne banyabo naye nga babagatta bannaddiini. Weegendereze agambe nti bw'onoolaba amawanga gawaddeyo obuyinza bwago bagenda kubuwa ensolo bwakabaka bwa Paapa era banamala obuwa ensolo bagenda kuba balina okuteesa kutya. Paapa bw'anagamba nti Sande erume era Sande ejja kubeerawo naye ejja kubeerawo ng'ekigenda kyayo kutulugunya abantu bagana. Twasomye olunyirino nga luva mu kitabo kya Danyeri essuula ey'omusanvu twalabyewo bulungi. Danyeri 7 yagambye nti era alirowooza okukyusa ebiseera n'amateeka era biweebwayo mukono gw'okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Danyeri essuula ya 7 bw'ati bwe yagambye. Danyeri 7 yagambye 25 era alyogera ebigambo ebibi kwoyo ali waggulu ennyo. Ayogera atya ebigambo ebibi kwoyo ali waggulu ennyo akyusa enjigiriza ya Katonda ey'ekigambo kye eky'amazima ng'agiwanyisa n'enjigiriza y'abantu ey'obulimba ey'obugwagwa n'okudogyawo ekitiibwa kya Katonda. Gamba bw'ogamba okugatta abasiyazi then n'obeera nga Katonda omuwadde ekitiibwa temwogeddeko ebigambo ebibi. Bw'ogamba okuuma Sande teri mu kigambo kya Katonda mu kifo kya Sabbiiti n'okuumamu Sande eri mu kigambo kya Katonda. Lyetteeka eryokuna gw'asagala osoma Bayibuli genda mu kitabo kya Kuva essuula ey'abiri osome etteeka eryokuna ligamba litya. Ye n'akisa n'agamba nti otukuzanga olunaku lw'Omukama
onakola Mukama n'akomaawo kubanga ayagala okubuzaabuza abayagala okubuza. Kyava agamba nti alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Twabanyumiza ano mu mwaka gwa Dark Ages, mu myaka gwa 5 okudda waggulu. Constantine yatta abakristaayo kutandikira ku mulembe gwa Nero, kabaka Emperor Nero, batta abakristaayo era ne batta abakristaayo okumalira ddala emyaka egiwera 226 ng'ekkanisa ewereddwa ey'amazima. Nga tebakyakiza muntu gobera njigiriza ya Bayibuli, tebakyakiza muntu gobera kigambo kya Katonda, ng'era omuntu yenna bamukwata ku byeddiini ye bamutemako omutwe n'amutemyeko ne bamuwettaka n'ekirabo n'agenda ng'ajaguza ne bakolera ne pati. Basebo ne banyabo, oyinza okwagala okugendera mu kinyumo naye ebya Katonda si bya kinyumo, si bya kinyumo. Era agandi wana alowooza okuwanyisa amateeka n'ebiseera era biriweebwayo mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Naye omusango gulibaawo era balimuggyako okufuga kwe okumala okukumalawo n'okuzikirira okutuusa enkomerero. Ennaku zitwala 15 essaawa emu agenda kubaako exercising obuyinza bwe naye bugenda kumuggyibwako wakati mu kukola ki? Mu kubeera nga Katonda agenda kweddiza obuyinza. Basebo ne bannyabo, ekibuuzo, Yesu Kristo ng'ayogera gy'oli ekya ya leero ne Setaani ng'ayita mu bakulembeze b'eddiini ng'ayogera, ogenda kuwuliriza ani? Kubanga eri Zabuli 19:15 agamba nti ekigambo kyo etabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Yesu ng'ayogera naffe okuyita mu kigambo kye Bayibuli, Setaani ayogera naffe okuyita mu bantu ng'ajjawo etteeka lya Katonda ng'ateekawo ebigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu ate nga babiteeka kusaako n'amaanyi n'empeera ez'abo ababikola nga babinyiikiridde. Basebo ne bannyabo, njagala okwategeeza enkya ya leero kyandibadde kya buntu kya bukristaayo omuntu ogobera ekigambo kya Katonda. Kyandibadde kya nsonga olwaleero n'okkiriza Yesu Kristo ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, kubanga ne Setaani akkiriza Yesu. Genda osome mu kitabo kya Yakobo, Yakobo essula 2:19 agamba bw'ati, Yakobo 2:19 agamba ebigambo biraga nti okkiriza Katonda ali omu okola bulungi. Yakobo essula 2:19 agamba bw'ati, agamba nti okkiriza Katonda ali omu okola bulungi. Era ne basetaani bakkiriza n'okkankana ne bakankana. Okkiriza Katonda ali omu, ndabye abantu bangi nga balokose, ndabye abantu bangi nga bagamba twatwayatula obulokozi naye nga balemedde ku Sande eteri byawandiikibwa. Okola bulungi ne Setaani yakkiriza naye Setaani yakkiriza kukwata biragiro bya Katonda kubanga amanyi si wakulokolebwa. Kubanga amanyi nti no ye ebyobulokozi yabivaako. Setaani yayatula Yesu Kristo gwe atamanyi nti yeze kankulage nti Setaani yayatula Yesu Kristo. Oyinza okugamba nze njogera byange. Mu kitabo kya Luka essula 4 ngenda ku lunyiriro lwa 34 Luka 4 lunyiriro lwa 34 agamba nti akandabe wano Luka 4 olunyiriri lwa 3 Luka 4 3 agenda ku lunyiriro lwa 31 n'aserengeta kabona ngenda ku lunyiriro lwa 33 agamba nti awo mukuŋŋaano mwalimu omuntu eyaliko dayimooni n'akaba n'eddoboozi ddene nti woowe dayimooni ze zaali zoogera ku muntu ono. Agamba mukuŋŋaano Yesu yali abuulira ku olwo yabuulira ku lunaku lwali lwa Ssabbiiti. Bonosoma Luka 4:16 awo Yesu n'agenda e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwo Ssabbiiti n'alyoka wamu n'asoma omuzingo gwa Nnabbi Isaaya nti laba omukono gwa Mukama guli ku nze, n'ayogera ebigambo bye byali ebyekisa. Naye yali akyali mu kubuulira ng'amaliriza amanya okubuulira, Setaani n'alyoka alaba Yesu Kristo ng'ali ku muntu gw'atuddeko n'agamba nti woowe tuvunaana ki ggwe Yesu omwana wa Omunnazaaleesi, ozze otuzikiriza, nkumanyi ggwe bw'oli omutukuvu wa Katonda. Setaani ayatula Yesu Kristo era amanyi ng'omutukuvu wani, ng'omutukuvu wa Katonda. Naye tekiweza Setaani butuukirivu. Oyinza okuba wayatula Yesu Kristo noga nti mulokozi wo naye tekikuweesa butuukirivu ekyo. Lwaki? Kubanga bw'ogaana okugoberera biragiro bye ng'omaze okwekupula ku layini y'eggulu. Era kyava agamba nti mu Yokaana 14:15 agamba kale obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Nange n'agamba kitange, nange n'asaba kitange, naye anaba omwoyo omutukuvu omubeezi omulala agenda bayambangako. Omubeezi ono ajja kubalumiza olw'ekibi n'omusango. Basebo ne bannyabo,
Kale abantu bangi bayatula Yesu Kristo naye tebalina mwoyo mutukuvu kubanga baagaana okukkiriza ekigambo kya Katonda baweebwa omwoyo muki omwoyo mutukuvu basebo ne bannyabo. Kale n'olw'ensonga eyo era ayogera mu kitabo ky'Abatesalonike ekyokubiri ng'agamba ebigambo bino. Batesalonike ekyokubiri essula 2 agamba nti Katonda kyava baleetera ebyamagero ebikola balyoke bazikire n'abo abatagala kukkiriza mazima balyoke balokoke. Abantu bangi balokose bulokozi naye nga baganya okukkiriza amaki bannange amazima nga bagamba ffe twayatula Yesu Kristo okuba omulokozi waffe naye nga bagaana amaanyi ga Katonda agalokola agali mu kigambo kye agali mu biragiro bye agali mu mateeka ge 10. Kyava agamba bw'ati kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola. Kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola wabula kyokka aziyinza kaakano okutuusa lwaligibwawo omujeemi oli n'alyoka abikkuka. Basebo ne bannyabo Roman Catholic Church erimu ekyama ky'obujeemu newankubadde baga nti bakkiriza ku Yesu Kristo bwe batuuka okubatiza babatiza baana bato ekyo kyama kya bujeemu. Bwe batuuka okugenda okuŋŋaana okutukuvu bagenda ku Sande ekyo kyama kya bujeemu. Bwe batuuka okukuza ennaku ez'amazaalibwa ga Kristo tegatulagirwako wadde okukuzaako wadde n'erimu ekyo kyama kya bujeemu. Okusabira abafu nga Bayibuli ega nti omuntu bw'afa afiira ddala taba tawulira era balitegeeza mu kusabira abafu ekyo kyama kya bujeemu. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo oli omu ku bamalaaya ab'omukazi oli malaaya yali atudde ku nsolo era adde ku bwakabaka bwa Rooma ng'anywesa abakabaka b'ensi n'emizizo gy'ekikompe kye. Obanga oli kwaba abakwata Sande bonna nga bajja ku mizizo gy'enjiza enkaafiiri manya ti obulokozi bwatwala si bwa Kristo obulokozi bwa Setaani. N'olw'ensonga ekigwani okukwata ebiragiro bya Katonda kubanga Setaani agenda kuyiganya abo bokka abeekumidde ku kigambo kya Katonda. Basebo ne bannyabo nga mmaliriza agamba bw'ati agamba nti agenda maaso n'agamba nti twayiga nti abakwata ebiragiro bya Katonda era balina okukkiriza kwa Yesu ku Bikula 14 olunyolo 12 munyolo 14 n'olunyolo 12 14 agamba empisa eddiddwamu okwogerwa wano mu lunyiriri lwa leero abantu ba Katonda bayitibwa balonde era beesigwa. Tekimala kuyitibwa kyokka tuteekwera okwanukula eri okuyita kubanga bangi abayitibwa naye abalondemu batono. Agoyinza oba wayitibwa n'okkiriza Yesu Kristo naye ekikulondesanga okubeera omulonde kwe kwata ebiragiro bye n'oweebwa omwoyo mutukuvu okutambula mu maanyi ag'okukkiriza. Ntegese bulungi. Era agenda maaso n'agamba nti kubanga bangi abayitibwa naye abalondemu batono. Matayo 2:12. Kristo atuyita okwenenya Luka 5:32. Era kino tekikolebwa mulundi gumu tusaana okubeeranga mu bulungi bwe. Balumi 10:22. Buli lunaku nga tulondawo okubeera abalamu olw'okukkiriza omwana wa Katonda eyatwagala ne yeewaayo ku lwaffe. Abagalatiya 2:2 nfa bulijjo. Bakolinze ekisooka 15:31. Mu ngeri eyo tuli abaayitibwa abalonde era abeesigwa ba Katonda. Omuntu asobola okubeera omwesiga watali mateeka. Ekikuyisa omwesigwa kubanga okoze bulungi ogondedde ekyo Katonda kyakulagira ogondedde ekyo aba waliwo obadde mu kibiina ne baga nti omusajja oyo abadde azza bulungi ssente zaffe kubanga etteeka ligamba nti memba alina atazza ssente wakolebwa bw'ati naye yazizza oyo mwesigwa. Basebo ne bannyabo abantu bangi abakkiriza ku Yesu Kristo naye nga si beesigwa eri ekigambo kye. Agenda maaso nga tumaliza agamba mu ngeri eyo bayitibwa abalonde bayitibwa abeesigwa. Bayibuli etegeeza ebiriva mu Kalumagedoni olutalo olunene. Omwana gw'endiga alibawangula. Ekibonyoobonyo eky'omusanvu kyagwa ku abo abeegasse okulwana ne Katonda. Yesu alikomawo nga omulwanirizi omulokozi era omuwanguzi ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsi. Ku Bikula 6:15. Kuno kwe kudda kwa Yesu Kristo okw'omulundi ogwokubiri. Kristo lw'alitwala ddala ekifo kye ekituufu nga omufuzi w'ensi yaffe kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami. Timoseewo ekisooka 6:15 ayogera ebigambo bino katubisome byokka bye tusigazaayo basebo ne bannyabo. Timoseewo ekisooka ayogera ebigambo bino 6:15 agamba
Timoseewo ekisooka 6:15 agambye bw'ati, agamba nti kwaliranga mu ntuuko zaako nannyini buyinza yekka atenderezebwa, kabaka w'abakabaka era mukama w'abaami, alina obutafa yekka atuula mu kutangaala okutasemberekeka. Omuntu yenna gwatalabangako so si wali ayinza okumulaba, aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza butaggwaawo. Amiina. Bassebo ne banyo mikwano gyange abaagalwa, nga tumaliriza, njagala mukama abawe omukisa. Naye kyandibadde kya nsonga enkya ya leero, n'olaba waddamanga agenda kwegatagaweeyo obuyinza, naye Yesu afuga. Yesu agenda kulwanira abaana b'abantu. Yesu ayimira ku lw'abaana b'abantu. Yesu kabaka waffe agenda tuwangulira. Ne banaatutta tujja kufiira mu ye. Balina omukisa abafu afiira mukama waffe okutono leero bw'ayogera omwoyo, kubanga okufa okwokubiri tekulina ku bo, tekulina maanyi ku bo, tekulina buyinza ku bo. Bassibu ne bannyabo, obanga sitaani atutta, leka tufiire mukama waffe, naye nga tugoberedde amazima, kubanga Roman Catholic Church yeeteeseteese okwegatta n'amawanga ga Bulaaya nga gakulembwamu Paapa yenna n'abeera mu kiseera ekyo okulaba nga balwanyisa ekkanisa n'okulwanyisa enjigiriza ey'amazima eri mu kigambo kya Katonda, ng'era baze bakikola kumala ebyasa bingi. Bassibu ne bannyabo, mukama abampeera omukisa, mukama abanjagalire, mukama abawe okweyongera okuwuliriza, mukama abawe okwongera okugoberera, mukama abawe okwagala okukkiriza ekigambo kino n'omutima gwammwe gwonna, mukama abawe okwatula Kristo w'amazima, tuleme kwatula Kristo wa kicupuli. Setaani gwayatula naye nga takola biragiro bye. Agamba nti mutegedde, Yokaana ndowooza kisooka 3, agamba nti amutegedde kimugwana okutambulanga naye yennyini bwe yakola ki, bwe yatambula. Kale agamba nti amutegedde natambulira biragiro bye, oyo ye mulimba so nga n'amazima tegali mwani, tegali mu ye. Ssebo n'ennyabo, enkya yali mukama akumbira omukisa. Eno pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya, mukama akuwa omukisa, mukama akutambuze n'emirembe, mukama akulabirire, mukama akugaggawaze mu kigambo kye ne mu by'obulamu buno, ate obeere n'obulamu bwonna mu bujjuvu oba obulamu obutaggwaawo. Katusabe. Katonda waffe omwagalwa, weebazibwe ssebo, kabaka w'abakabaka, weebazibwe kubanga oyogedde ekigambo ky'okuyita mu muddu wo, nange kaakano sinze naye ggwe mukama ayogedde eri abantu bo. Weebazibwe kubanga owaddeyo obudde buno ku TV yaffe ya 3BN okulaba nga abantu bawulira ekigambo kyo, ku mukulu gwabwe gwa Advent Media abantu babe nga bawulira ekigambo kyo. Yesu eka buli awulira okuwonyezebwa, awulira amaanyi ag'okwegatta ne Katonda ow'omu ggulu, awulira amaanyi ag'okutwala ekigambo kye, kubanga ggwe bano be wafiirira. Beera wamu naffe byonna, otuwa malayika batukuuma okutamulako olwaleero, otuwa ebyokulya n'ebyokunywa, kubanga tusabe nga tukkiriza okuyita mu kulungamizibwa kw'omutukuvu ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Amiina, amiina. Mikono gyaffe abagalwa, musigale nga mutugoberera ku TV yaffe Nganzi eya 3ABN TV, ate era musigale nga mutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Avento Productions wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Ebintu byonna gye biri. Alina ekibuuzo genda okomentinge, tubeerayo nga tulaba naffe nga tufollowinga. Genda obuuze ekibuuzo tujja kuddamu nga tetutozirise. Era ojja kuba otegeera ddala amazima. Ayagala alina okumanya ekisinga ku ebyo, oyinza ogendako mu kanisa. Wonna wali kanisa y'aba Seventh Day, genda obuuze abakadde, waliyo abakadde gamba njagala kulaba mukadde wa wano, bajjamu kuwajja kunnyonnyola. Ate era osobola okubeera nga ofuna ennamba zaffe okuyita ku mutimbagano okwo, ojja kuba oyongera okumanya ebisinga ku ebyo. Mukama abawe omukisa, mukama abankumire, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.